Omwana avunana Dr. Lawrence Aaron nga yali akulira essomero ly'abayizi abaliko obulemu mu ttendekero ly'e Kyambogo okumutuusaako ogw'obuliisa maanyi wa myaka 16 nga muyizi wa senior 4 mu ssomero erimu mu disitulikiti y'e Mukono. Kigambibwa nti ono okutuusibwako obuliisa maanyi yali ava mu lukuŋŋaana lw'abantu abaliko obulemu ku muliraano e Kenya wamu ne Dr. Aaron omwezi oguwedde. Kigambibwa nti bino byamutuusibwako ono bwe yali amuzzaayo mu maka g'abakadde be e Namugongo. Kati ennyonta n'ennuma ne musaba amazzi. Then kati we yampa amazzi n'enganywa then ne blacking out. After some time nagenda okudda engulu. Ekyasinga okunkanga nga ndi ku behind seat. Then mukudda engulu awo n'aŋŋamba ti yali actually yali mukunkwasa piiwo ne mubuuza yaaki. Kati n'aŋŋamba mbwe ejja bba nnungi before 72 hours. Nti era aliko n'ebigambo bye yamugamba. N'aŋŋamba n'amala akiwulira nti nagwe nagambye oba I disclosed to anyone, then I may lose my life in the process or my parents' life. N'aŋŋamba the life of my family will be in danger. Kyokka embeera bwe yamuyitirirako yategeeza omu ku basomesa be bwe yali azzeeyo ku ssomero okuwandiika ebigezo bye eby'akamalirizo ebya senior 4. Bano baamuyamba ne bamutwala ku poliisi. Awo nga 9 awo kati ng'ali free ne mugamba. Naye nga nange nakijja wala kuba nali nga sina yakale siro nga sina nga ndowooza oba naye bwe naamugamba tajja kunzikiriza. Ate n'engeri omusajja gye yankangamu nga y'ensonga eramanyi lwaki nkyatidde omugamba. Njaba tutunda mu fayiro eyo tulabe nti tufuna ekifaananyi ekituufu ki ekyaliwo ku nsonga eyo kuba ate n'abasawo bwe baakebera baasanga nti omuntu ono ateebereza okuba nti yakola ki yakozesebwa. So ono ayagala omusajja yamutuusaako ekikolwa kino akwatibwe era avunaanibwe. At least ne baba bakyali mu kunoonyereza abeereyo mukomera. Taata w'omwana ono gwe tagenda kulaga bwenyi okusobola okukuuma ebikwata ku mwana ono obutateekebwa mu lujjudde agamba nti azaalondoola omusango guno wabula ekisinga okumuluma kwe kuba nti agambibwa okumutuusaako obuzibu yateebwa ku kakalu ka poliisi. Primary evidence, that is the police medical examination report. It clearly shows that there was a forceful penetration. There was injury. I think this one could have been enough to take this man before magistrate. Nekyo tulina okumanya baakonsideringa ki abanoonyereza okuba nti no bamuwa bondi eno. So walina okubeerawo some independent audit, wabeerawo okwemulugunya okuva eri family. Kati ayagala poliisi eyongere amaanyi mu kunoonyereza kwayo ku musango guno. All this time, you see, so I'm like worried. Today is Uganda. You see, things can be compromised. That is my biggest worry now. Ye Dr. Lawrence Aaron ayogerwako tugezezaako okumutuukirira wabula ng'essimu ye emanyiddwa teriiko. Tutuukiridde amyuka akulira Yunivasite ya Kyambogo Professor Katunguka ku lukumo lw'essimu n'akakasa nga Yunivasite bwemanyi ku nsonga eno era nga bassaawo n'akakiiko ak'enjawulo okuginoonyerezaako. Which will include listening to the people who complain and even listening to the person whose allegation, who has received the allegation. Yes, sir. Those are the procedures in the university. Bw'atyo Katunguka asabye omuwala wamu ne famire ye nabo bajje boogereziganyeeko n'akakiiko kano. If we don't get that information, it remains an allegation and we cannot punish somebody on an allegation. Ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abamuzibe mu ggwanga ekya Uganda National Association for the Blind nakyo kiyingidde mu nsonga eno. Twagala goberera omusango guno paka we gunaakoma okulaba nga omusomesa oyo oba administrator oyo tufuna justice. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.